ng'abo banniibe bonna tebannajja. Omukulu Kaaya Kavuma ye yali nannyini awo ekyengulu n'emmanga. Kati gwe omusango gwe okusingira ddala you are in court. Kati gwe tetugenda kulwako nnyo kubanga when you are in court ffe tetulina buyinza nga tuli wano kuyingira mu nsonga zaki that one is above us. And I want to be very clear. Sina buyinza with the district security committee ina buyinza kuyingira mu nsonga za court. Just that mwina kye mwali mutulaga nga mwina court order. Usitegeera neŋŋamba omuntu agende court order bagiclearinge bwe banaagiclearinga awo mukomewo kubanga ekiragiro kya court tukissaamu ekitiibwa mukomewo tujja kiyisa mu district security committee tutandikire awo. Why they are complaining is that lands and cases here. There was a road here. This was a road. This was not planned for as an empty plot. That one I will say today, say it tomorrow, and say it the other day. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.